oli fit mweyagala Icon Awards zibadde zitya? Icon Awards zibadde nnungi naye abali ba organizer abamu tebategeera bulungi yeah cause naye nga awards zibadde nnungi bakuwogedde ku performing list yeah, I was supposed to perform naye omuntu yansasudde nzije performing but after angamba tokkirizibwa simanya kukola naba I came with my dancers nabadde nkoze performance yange ne Wembule nade nkoze performance yange ne Wembule nga tulina ogikola ngeri perfect tusanyusa abantu baffe you understand kuba bintu bya byonna bibadde oba bitya kitegeera naye after nzije okukola bampise performing I'm coming to perform n'abantu bange benna okukola nabo omuntu angamba mbu tetwagala mbu abo tebakkirizibwa ku stage badansa bange ositegeera mbu tebakkirizibwa ku stage ositegeera bampise wano ssaawa 3 ate after I came here I was supposed to perform at 9 ziri 12 mbadde patient ninze bawadde obudde bwabwe respected ne for them bagala 7 nzije mbu bwomu alinga eyampise ku show yokola ki okunsuula you understand mbadde nzize nzenna naye nga kyenjagala okugamba abo guys bano bagayi bano abaorganizinga show ba Bush bani yeah omuntu oba omuyise ku show muyimbi muna Uganda muwe ekitiibwa you understand muwe ekitiibwa bwoba ompise performing let me do my best to keep my brand heavy you understand nzize ne timu yange we came to give a best performance ne guy nalemesa performance yange ositegeera abo bagayi ba Richard Hand I don't know bona babadde mwezi ogundi zaabwe kuba I was supposed to perform at the awards I was paid simanyi naye nga sijagamba mu Bush oba ne sijja kiteeka ku muntu naye they were there tewabaddewo respect at all kwa toyinza kuyita Chris Brown ku show yo yeah najja ne team ye azze kuwa the best show no I'm Grenade now I'm giving an example singa abadde Chris Brown bro they won't even say nothing you understand naye nze lwakuba ndi muna Uganda they disrespect us bwobanga toyagala performing ku show yo don't come and book me ositegeera bononye obudde bwange bakoze biki right now after I'm coming to perform they are saying mbu badansa bo tebakkirizibwa ku stage what is that okay obuzibu buvudde kumwe ko tulabyeko bali ba Bent Boys nga bo balina abazinyi babo those are no my dancers bro you understand oli muyimbi mulala nange ne muyimbi mulala buli mwa ine ngeri ja organizing a performance here you understand all they have to do is to respect someone's brand you understand tojja kumbukinga ng'ogenda kundeeta ate after tonsasudde you understand you wasted my time aton disrespecting bro ono Wembule ayina abaana balabirira Wembule jangu ayina abaana basukka ne mu 10 balabirira ositegeera nze bwe mpa Wembule omulimo mba mbeereddewo obulamu bw'abaana abangi nnyo you understand so bwe nzija ne Wembule ku show n'abo abaana abo tebamanyi baana be bamenye emitima ku show ya kugundi yaabwe ositegeera abaana bali awo banonya kyakulya I supported a foundation you understand ayina nabagambya will come with the foundation they do the best you understand bakola bulungi naye tusaawo sewa bagayi balemeseza gundi yaffe you understand kulwokuba obasheba basaze I don't know basasudde sente zonna ne bazimala no they have my balance era kyemmanyi bagenda kuzimpa naye I don't care you understand kubanze seta kuzogera naye nga nze kyembadde nfaako ennyo to do the best performance it's not even about the money okukola best performance ate Bushington boy wange naye kyonna kibaddewo simanyi lwaki kibaddewo naye it's not good but kivudde kubanga they don't respect people's brands you understand mbabanja naye bwe baba tebampadde be bamanyi mbabanja omesaze nadde nakuyimba ssaawa 3 ziri saa 6 nze okwange nagukoze singa size bandigambye mbu oyo omuyimbi simanya be abantu abonona amanya g'abantu you understand tubulire embeera ebaddewo bakuganye genda ku stage n'abantu nze bangambye ngende nyimbe nga bo abankolera performance zange bulijjo sitegeera ne bagamba nze nina tiimu yange benkola nabo ku stage ne bangamba mbu abo tebakkirizibwa ku stage yaffe sitegeera that means tewande mbuukinze kuba nakugambye ng'ombuukinga no siganye I told them I'm coming with my team to do what
to give a performance, a great performance, because that's what you want. Ostegera ne bakikkiriza. N'ate ku last nzijja walinga ebiriwo emipango pango. Ostegera. I came to give you a best performance. Nze nga bwe njimanyi bwe performing. But you're telling me your people are not allowed on the stage. You're supposed to come alone. Tewali bantu bangi. Simanyi kye babaddeko naye njagala ngambe bafanzi bange babadde bazze okundaba today nti wabaddewo ebibaddewo. Ositegeera naye nga balina okulandinga okurespectinga people. Ositegeera if you have a problem with me, sort it with me. Ositegeera togezaako. Ositegeera that wasn't good. I didn't like it. Okay. Yeah man, that's the reason why I did not perform. Ogereko ku kirala. Grenade. Go obumbulira gozirabye otya? Zibadde fair. Zibadde fair kirungi. Yeah. Kakati omuyimbi Grenade gwe balanze ku performance list nga tayimbye. Grenade gwe bakoze ki? Gwe balanze ku performance list. Nga tetumulabeko ku stage. Aganye oyimba. Aganye oyimba. Twakoze abampa list y'aba performers since y'aba booking. So I was the director of the show. In the two rehearsing yesterday, everyone was briefed. Nibamugamba kyalina okukola. Okitegeera. Najja yesterday, I think wabaddewo talent team gye bahiringa to perform. Walabe ba presenters bonna baani. So Grenade najja yesterday. Twavudde wano, I think mvudde wano saa 11 naye twabadde naye up to I think saawa 4. Na rehearsing ne ba dancer abakoze ki? Ababaddewo. So we are rehearsing the dancers ababaddewo nangamba omanyi okitegeera omanyi ba dancer ababaddewo sigenda kusobola kukola ki kubakozesa. Nange ne mugamba okay jangu ku makya tuyitemu, it's a live broadcast. So nenjogera naye ne mugamba omanyi bro tukole ku makya tazze ku makya azze regular ne muyitiramu ne mugamba omanyi bali ba dancer bangi bakikoze ne bakikola. Okitegeera so bakikoze najja nangamba azze ne ba dancers. But the issue is tetwa rehearsing there. Ate it's a mega mix. So ina Rick Man, Grenade ne Bent Boys. Sina wenkigatta. Naye performance ya dakikantonenyo so na yeah, but since the sitegede kibadde backstage, that's the honest truth. Mbuziza Shadrack nangamba Grenade aganye okuyimba baba dancers be babaganye. So Kitegeeza Grenade aganye olwokuba mugobye ba dancers abatakoze dancers. Benjo kitwala. Kwa Shadrack tasa kunimba musajja aludde mu industry. Oloza who is to blame now? Who is to blame? I don't know. Is it me? Simanyi mbuza. Now okola ku TV. Omuntu wabata yakoze rehearsal. It's the closing performance. What do you want me to do really? Okitegeera mukwano gwange. Since in disrespecting oba nkoze kintu kyonna. Oba okitegeera azze nenjogera naye nakkiriza. Shadrack nanga ne mugamba the issues kati but dancer bagenda okola bamanyi where the cameras are, bamanyi how we are moving, so bamanyi amatala, bamanyi costumes etwasaze, they don't know. Okitegeera. So Rashte mumulese na performing yeye kakale. Nanti script where but it was a mega mix, 3 performances. Okitegeera. Buli muyimbi ayimbi olimba, it was joined. So agambya zesa but this is bwaba it's two-sided. It's two professionals trying to understand each other. So Babanga were interfering with his profession. He's right to refuse to perform. Baba tali comfortable. He's very right. Okitegeera. He's very right. And it's also right for me to protect show gye bankwasiza. Because if it messes up, then I go back blaming her. It's me. So buli omu ali right. Okitegeera. Yeah, agambya zesa wasatu nene mumulanda. Kituufu yazze dda. Sikiganyeeko. Era nenjogera naye ne mugamba ogenda kukola ne bano be bakoze rehearsal ozze tugaddewo abantu bali munda. So what do you want me to do really? Okitegeera kye nkugamba. Akyabanja mu mubanja. Contract ze simanyi bw'aba abanja bajja musasula. Ne bw'aba tayimbi. I simanyi ki contract gye basayininga. My job is to do the show. I'm not the talent booking agent. Okay. Agenza anyiza n'agamba essalawo lye mumulaze libadde ly'amaanyi. Nsonyiwe bamulaze ezzalawo nange naye musonyiye kubanga nange ndaze ezzalawo. Bwayo omwana nzaala muzaale. Wanje? Nzaala muzaale. Ayise mu mikono gyange. Okitegeera. So bw'aba alowooza muzaala then ansonyiwe. Naye kyemanyi si muzaala. I was doing my job. Kiringa nganze nange omusanga ku stage ne mugamba sazaamu oyimbe reggae. Tekisoboka. I'm doing my job. It's the last performance. We are live on TV. What do you want me to do? Okay. Should I risk because of friendship
singa nkikoze nebimesinga up baligambe Bush yakikoze kubanga mukwano gwe oba okitegeera. I also have a career to protect nga naye bwalina, so I'm happy tayimbye n'abantu batayagala n'ateeswaza, but I'm also happy nange seeswaziza, so it's a win-win situation for both of us. Teri abanja munne the phone now simubanja era simuyinaako tabu. Yeah. Ositegeera ne mulinda ne banzijja wano ssaawa 5 era nga sikoze eki rehearsals kyokka nga bampise nkole ki rehearsals. Ositegeera wentegeere nti waliwo embeera era ne today era bagezezza okukola ki bannemeseza performing. Understand? Abo basajja bebonoona amanya g'abayimbi najja mu kamera n'ayogera oyo omuyimbi ali bwati simaa bwati simaa bwati naye ng'ate bo balina ebigendererwa byabwe. Ositegeera bannange nina proofs nina proof andi sikolangako nabo. Lwaki onkufosinga abantu besikolangako nabo? Kyoga gwe sokutwala osule mu maka g'otasulangamu n'ogakkiriza kale nkuweyo omusajja osule naye leero. Sitegeera nayogedde nabo bulungi. Bano bagabe babadde n'ekigendererwa kyabwe naye ndowooza nkiwonye ku stage awo. Sitegeera tosobola wandeese ejjo nkolera rehearsals nonnemesa okola rehearsals. Sitegeera nenzijja mu butime n'ozijja nawo obudde ne kati nkedde mu time bagamba abayimbi tebakwata time. Abo bagabe bebonoona abayimbi be Uganda. You understand? Because of bo befuula balungi naye ng'ate bantu babi. Ositegeera saagala bonoone mannya gaffe kati abaana kati mbadde ndeese wano abaana foundation namba abaana babadde bagenda kukola. Ositegeera bali awo kati ngenda basasuzaaki agambye temubabanja ate mbu basanyufu bw'oba toyimbye obadde ojja byono. Nina receipts nina everything. Just abo basajja bantu babi nnyo kyenyinza okwogera balina emitima emibi bali mu industry yaffe bebonoona industry yaffe. Ositegeera bebonoona industry naye nze nga nze Grenade nze seerya ntama. Ositegeera kuba nze Katonda yanteeka wano wendi. Siteera teri muntu yanteekawo okuggyako bafu era Katonda yampa bafanzi n'obuganzi bwe nnina. Ositegeera ani ate nzaalira wa kati nze kyejagala obagamba I don't have any problem with Bush. You understand? Wabula ekibaddewo leero I did not like it. Ositegeera tosobola kudda mu mulimu gwa muntu n'oyagala gwefuuliremu gundi. Bush oba akola biki oba akola bya stage nze tebinkwatako nze ni muyimbi ama performing artist. Bw'ojja n'ombuking okujja okuyimbira nja kujja nkole my job naye bwe nzijja ate n'oyagala ombuuze Grenade ng'oyambadde bubi. Ositegeera oyagala ontegeere what they did waliwo embeera eriwaawo sijja gyogerako nnyo naye it's all good naye saagala bagayi adde mu kamera atandike kweyogeza basemanya what is professional bro? Professional olina professional yo yakubookinga bayimbi bakuorganizinga bivu nange neyange ya performing oyo yali akutteko microphone agenda n'ayimba ku stage. Sikyagadde era siri musanyufu yamanyi mwana bonoona budde bonoonya obudde bwange kuva yesterday show z'abantu nganjo ozikwata. Sitegeera ndi wano mbu naye so good. Nze ndi fine endongo yo ngiina ngenda kuta video very soon era bafanzi bange mwonna jala beetondera si kubeetondera wabula kubagamba nti ba bad mind they are trying to put me down naye tebagenda kusobola kubanga nze nyimiridde ku Allah yekka. Sina buzibu n'abapromota mbagala nnyo kuba nsiiba. Gift kiwa mukyakolagana naye.